abasomesa baffe basalawo okwediima era ne basuula wansi ebikozesebwa nga baagala okwongezebwa emisaala. Twogedde nabo emirundi egiwerako, tubakubidde omulanga baddemu mu bibiina basomese nga luga nti mu ttaamu eno esembayo abaana baffe mwe bakolera ebibuuzo si ettaamu ennungi abasomesa gyebeeyambisiza okwediima n'okugaana okuddayo mu bibiina byabwe. Tibawuliriza ensonga y'okwongezebwa emisaala yateesebwako mu kabineti era gavumenti nekkiriza nti abakozi bonna abasukka 30,000 aba gavumenti bajja kwongezebwa emisaala, naye nga emisaala gyongezebwa mu mpalo olw'okuba gavumenti erina ebintu bingi birina okukolako n'ensimbi eziriwo ez'okubikolako zonna eziriwo tezimala. Era gavumenti mu ngeri y'emu n'etandika okwongeza emisaala mu sekita ezitali zimu mu bakozi ba gavumenti, era abamu ku bo bayongezebwa emisaala kati bafuna ebitundu 7.7 ku 100 kwegyo emisaala egyakkanyizibwako gyebagenda okufuna. Waliwo abalala naddala abasinga obungi abatana kwongezebwa misaala okuva mu mwaka 2014 era abakyali wansi w'ebitundu 25 ku 100 ku misaala egyakkanyizibwako gye bateekwa okukola kifuna. Mu abo abayongezebwa emisaala muli abasomesa okuva ddala ku musomesa wa primary okutuusa ddala ku musomesa wa university. Ate okuva lwe twatandika 2018-19 abasomesa bongezeddwa emisaala emirundi 3 nga abalala bannaabwe tebanakola kibongezebwa. Juzi jjo ly'abalamu wano union emu y'abasomesa abasomesa amasomo agatali ga sayansi twasinkana nabo nga baagala okwongezebwa emisaala ne twogera ne tukkaanya nti omwaka gw'ensimbi ogujja tujja kubongeza emisaala ebitundu 25 ku buli 100 then n'oguddira paka lunaatuuka ku bitundu 7.7 ku buli 100 okutuusa ku misaala giri gye twakkaanyaako ku byomu gyateeka okufuna. Ne tukimala bulungi era omulimu ne gusigala eri ffe public service okulaba nti tukoze emiwendo egyetaagisa era twogedde ne finance ne education n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa okulaba nti ensonga eno etuukirizibwa. Tekyakoma ku misaala gyokka, gavumenti mukadde ffe president ne yeeyama nti era enkola ey'okuwa ebisulo amayumba abasomesa baffe ejja kutandika n'omwaka gw'ensimbi ogujja. Education n'ebitongole byaffe ebizimbi naddala ekyamagye kati bali mu kwanaganya nsonga eyo okulaba nti yes amayumba g'abasomesa gazimbibwa ku masomero. Ensonga y'emu abasomesa baga nti bakaluubirirwa mu kusasula school fees. President n'alagira nti ensonga eno etunulwemu Ministry of Finance tulabe nti oba kiyinza okusoboka n'ensimbi z'okufunika at least buli musomesa gavumenti emukwasizeeko ku baana 4 ye bazaala beezalira b'omuntu. Eyo ensonga ekyateesebwako. Then waba ensonga y'okusasula omusolo gw'osasula nga bw'ofuna pay as you earn. Nayo nekwasibwa Ministry of Finance okulaba kisoboka kitya
finance netutenkanya etya kuba nti omusolo okuba guvuddewo kuba kusomesa ebyenfuna bisigala bitambula. Then government netukoma ku ekyo, president mwennyini n'alagira finance enoonye billion 20 baziteeke mu nsawo mu ssako y'abasomesa abasomesa amasomo agatali ga science. Munajjukira emabegako union ya notu y'abasomesa era yaleeta ensonga y'emu, gavumenti nekkiriza nebawa billion 20 era wetwogera no bazirya yeziri zibayamu. Kaakati eno union ey'abasomesa abasomesa science era gavumenti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ejja kutandika eteeke billion 20. Ekitongole ky'abasomesa kyokka gavumenti yeeyamye okuteekamu billion 40. Basomesa bokka billion 40. Naye ebyo byonna byonna gavumenti byekoze, bannaffe bano abakulembeze balabye nti okwediima y'ensonga entuufu n'okutataaganya emisomo egy'abaana baffe kyekituufu n'okulumya abazadde kyekituufu. Kaakati naawo bwe tugambira bwe tuti okusooka tubakubira omulanga, tubeegayiridde bannanga bakulu abo abasomesa, tubeegayiridde baddeyo bakole ki, basomese abaana b'eggwanga, baleme kulumya bantu, baleme kulumya baana abo, baleme kulumya n'abazadde abafaayo, ate baleme kututemerako ttaka ng'eggwanga. Tubeegayiridde muddeyo musomese era mutuukize obuvunaanyizibwa bwonna. Nkiddamu, buli musomesa waali awulira olulimi luno lwenjogera, nkwegayiridde ddayo osomese abaana baffe n'okutandika kati olwaleero. Naye abo abanaasalawo obutaddayo, then tujja kubatwala nti bo bakoze eki, omulimu baguleseewo, bagaanye, beegobye bokka bagende era bajja tuviira. Awo ensabira abakulembera abasomesa wonna wonna mu district, mu bibuga ebikulu city ssebibuga n'ebibuga ebitono, mu town council municipal, wonna wonna mulabe nti abasomesa baddayo okusomesa. Abo abanaagaana okuddayo, then mutubuulire mangu nnyo nti abagaana. Tusabye ne ba RDC bayambeko ku bakulu bano okulaba nti ddala ddala abasomesa baddayo. Kaakati nga Ministry of Public Service ne Government, abasomesa badde ennaku 7 okuva n'olwaleero nga bazeeyo ku mirimu gyabwe. Abo abanaaba tebazzeeyo kijja kutwalibwa nti beegobye ku mirimu tebakyayagala, then gavumenti ejja kunoonya ekirala ekiyinza okukola okuba nti embeera y'okusoma etambula era n'abantu baffe tebafa.